olwaleero ndabye mutuleetedde eggulu erigamba Kyabazinga yeetondedde First Lady, naye nga ffe oba nga nze ng'omuntu kubanga tuli bangi wano, naye nsazeewo ne ngamba leka nze mbanjogera ffenna okusinga okuteekayo zi message. Twandyagadde waakire ani ne bw'aba ng'oba Sonia Kyabazinga, naye bano bannaddiini bano bakwatibweko. Ensi eraba amazima kubanga abasinga tuwulira ennaku nga ffe abakyala abeekungaanira mu kibiina kyakwagala, ekibiina kyaffe tukiyita Kwagala Yesu Group, okubanga abajoogebwa embeera bwetyo ne bamenya amateeka amatuufu. Naye essaawa eno bwe mugamba nti Kyabazinga agenda kwetondera ani, tuyinza okugamba yiba nange, kitegeeza namo kati baatuse ne bapuwa. Naye twandyagadde tulabe nga waakiri wabeerayo omuntu omu avunnamira ku kino, oba oyo Kazimba Mugalu, ebyo bye beekwekamu nti baweereza Katonda kumbe bazifuula bizinensi, oba oyo n'alabye omulala gwe bataddeko yaani, oba akakyala ak'amaaso amakalu konna kalinga kimmi tyaba jolike kabadde kalina okwogera engeri gye basinkanamu ne Kyabazinga ate keekubye nekkene. Ate n'ekyokulala ekyo nakyo mbadde njagala okyogereko, kubanga omuwabuzi waaki ono omusajja eyali ayogerera Busoga engeri gye bafunamu ine bantu b'Ebusoga yagamba nti Kyabazinga teyenoonyeza ine bantu era bamunoonyeza bunoonyeza ne bamulabira bulabi. Naye kali akawala kavayo ne kagamba nti ko keesinkana ne Kyabazinga wa era ne bifaanagana ne ani bye yatugamba nti baakajjawa mu zimooteeri eyo. Kwegamba nga njagala neeyo nayo bagikiriyalingi. Agamba atya nti ye yamwerabira ng'ate Obusoga bugamba nti ine bantu wa Busoga baba balina okumwerondera nti ye Kyabazinga si yabalondera maama wabula abantu, wabeerawo omuntu era ng'afuna n'ekitiibwa oyo abeera anoonyeza ine bantu afuna n'ekitiibwa ekirala. Naye nga ffe kye tusaba twagala waakiri oba Kyabazinga oba tavunnama, naye nga akakyala n'oyo simanga Kazimba Mugalu bakisasulire, kwe kusaba kwaffe. Ekyokulala kyenjagala anko banange mututaasizeeko ensi eno etegeere, abantu balekerawo okwewunza. Olwaleero mu Uganda tufuna keesi ezisukka mu 20 padde ng'abaana be bayita bakadaama bakomplaininga nti babaaba bwe baleka Uganda babasindikira ssente ne bazirya. Padde to receiving keesi ezisukka mu 2 ng'abaana abo bakaaba amaziga lwakuba mawulire tebijja, ne mubakuŋŋaanya ne mubanyiganyiga ne mubawa zi kansolingi. Naye kye neebuuza, olwo Kyabazinga akulira Obwakabaka wanaavayo n'alya ssente z'omukyala nkuba kyeyo mukyala we nga yamugamba munaaye kantetenkanye, teyamugana kuwasa bintu bye ne basalawo bakole bumi bizinensi atuuse ekiseera amweragirako ebyo by'ekitiro. Olwo ekyebuuzibwa, olwo babba bakadaama bano emisango tugenda gisolovinga tutya nga Kyabazinga omulamba nga naye afaanaganye n'ababba bakadaama bano. Kwegamba banaye nawulidde nga nfa naye lwakuba bannayuganda tetulina bwogerero ate abannayuganda batiitiizi kyekizibu. Naye banaye singa buli muntu yalinga obanza omutima gwe nnina, nze singa twawamba dda Museveni oyo ne tumukubamu esasi mu mutwe. Naye bannange banaye mutuyambye, njagala muswaze kye ekisajja n'ako kakazi ke. Twalabye n'ono gundi yavuddeyo, twadde twagala tumweyungeko naye Uganda bakutta. Ono Lumbuye oba yeesize ki oba ye Lumbuye oba yaani ono omusajja looya Mabirizi yavuddeyo naye n'aloopa ogwo omusango. Tubadde twagala kumuwa support mu buli mbeera yonna, kino ekintu kisobole okuguka waveeyo omuntu omu gwe balaba nti wa kitalo Katonda amukkakanya, kubanga kyawandiikibwa nti Katonda waffe akakkanya ab'ebitiibwa ne badda ku ttaka n'asitula abanaku n'abaza ku ngulu. Era kyo balaba message zange ntera nnyo okukomentinga ne ngamba nti Katonda yalwanira abatayina maanyi. Katonda yalwanira abanafu, bye ntera okucommunicatinga mu video z'oteekayo kubanga banayi Katonda alina okulwanira Bannayuganda. Banayi mutukoze bulungi.